basaga bajja kukkiriza. This is the new generation. Wagwan. Hey. Let's go. What
Mabo. Wanti? Tugende. Abo bakubire wala tomalilana. Soma wangena jebo cheke mama sana. Rowela nyuma wasikulu mabangalo. Something for the girl. You know what massaje ni. Moyo kaya bula bula de. Mwana wangu kamba jaya ni akana steke lobe. Kala dike kwa skinny. Kusega baba chini. And they were abusive no song I before that trust nobody. Together, what you put them together. What you coming from here? What you gonna do for second move? No, so do that. Touch it just like you want to do. What you coming from here? That too. Don't worry anything, baby. No. On each one that would try on the back guy. I tell you, I'm not gonna money with you. Touch, just a touch. You're not a different part, one number two. Oh, yeah. This event is so big. Everyone can shine. Abantu bangi nnyo mwano okitegeera tetukyalina budde bwa kulemesanya baana bato okitegeera eno generation balina okukkiriza abato bayikole ki bayitewo bayimbe tugenda beera ku bakadde bokkapaka bannange olwokuba abamu tusirika naye ate buli kimu tukiraba okitegeera ate nga mukama ye yatuleta tugenda kukikuba tugenda kola ki atina ki. Thank you guys. You know why most of the Ugandans balowooza tebasobola shininga nga balina kuzikiza abalala b'okuyitawo ate ng'olumu olwedde balina fanbase ezisingako olwedde banene God has already blessed you. Lwaki toleka omulala naye n'akola ki n'ayitawo ate takuyinaako buzibu okitegeera. In fact akuwagira n'okuwagira akwagala lwaki gw'omulemesa okitegeera. So anyways, let's go. Tulinamu abasamya ye